mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesammula. Ayi Mariya kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddu wo owwo ku bubwo. Mikwano gyange mwenna, nze Father Martin Ssemanda abalamusaako mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo. Mu nnyeenye yaffe eya wiiki eno, zimba abantu n'ebigambo byo. Zimba abantu n'ebigambo byo ye munyenye yaffe eya wiiki eno. Nga tetukyaweza myezi 2 tumaleko omwaka 2024 olw'ekisa kya Katonda, nina okusaba kwange eri ggwe mukwano gwange atambula nange nga tulungamizibwa mu nnyeenye za wiiki ze mbaweereza. Nsaba waakiri mu bbanga lino erisigaddeyo tumaleko guno omwaka, nsaba obeere a bucket filler eri abantu abakwetoolodde. Be a bucket filler to those people around you. Bucket filler ye muntu akola ebintu oba ayogera ebigambo ebireetera abalala okuwulira obulungi. Era eno ye opposite ya bucket dipper. Bucket dipper, for he or she dips out of the emotional bank account of others. Ogwa bucket dipper gwa gwa kunafuya, kumalamu maanyi, kuwuliza bubi na kuterebula. Waggulu oli bucket filler bw'aba agaba bulamu oba ssuubi, ono ye amalamu bulamu, amalamu ssuubi. Ekyennaku bano ba bucket dippers beerabira nti tebamalamu bumazi balala maanyi na ssuubi, wabula nabo bennyini balyemalamu. Omanyi lwaki? Kubanga ky'osiga ky'okungula, ky'osimba ky'olindirira okukungula. Bw'owa abalala essuubi, naawe ofuna essuubi. Bw'owuliza abalala obulungi, naawe owulira bulungi okuggyako ng'oliko ebizibu n'empewo z'ewamwe zikubonyaabonya. Bakulu tulina obusobozi okukyusa obulamu bw'abantu bangi nga tukozesa ebikolwa n'ebigambo byaffe. Omukama yennyini atugamba ng'ayita mu Pawulo omutume mu bbaluwa gye yawandiikira ab'Efeso oba ab'Efezi mutwe ogw'okunoonyerwa 29 nti akamwa kammwe kalemenga kwogera ekigambo ekibi ekitasaana, wabula kwogera ebyo byokka ebirungi ebizimba era ebisaana biryoke bigasa abo ababiwulira. Akamwa kammwe kalemenga kwogera ekigambo ekibi ekitasaana, wabula kwogerenga ebyo byokka ebirungi ebizimba era ebisaana biryoke bigasa abo ababiwulira. Leka ebiba biva mu kamwako bibe ebyo byokka ebiyimusa abalala, bambi ebibajjanjaba, ebibawa omukisa era ebibazimba. Ate ekyo kitandika naawe nange, teri mulala. Nze naawe tusobolera ddala okusalawo okukyusa ebintu nga tukozesa ebigambo byaffe, naddala nga byonna Katonda waffe yakulembedde, ekigambo kye nga kyekikulembedde, kyekituluŋŋamya. Kubanga ye ly'ekkubo, ge mazima era bwe bulamu. Awo nno mu munyeenye eno bambi nsaba tusalewo era tumalirire okubeera abazimbi, si abazimbulula. Tubeere abazimba so si abazimbuluzi.
Simanyi oba okimanyi nti ebigambo obugambo bisobola okufuuka supagulu mu kunyweza enkolagana oba omukwano gwammwe ne munnooyo. Words only. Singa nze ne munnange twegamba ebigambo eby'essuubi eby'omukisa n'okukkiriza bisobola okwongera okunyweza enkolagana yaffe. Singa osalawo okulaba ebirungi ebiri mu munno era n'obimugamba, olwo oba ozimba. Omuzimbi omulungi alwana kutereeza so si kwonoona. Awo nno mukwano gwange wensabira obeere omuzimbi w'abantu, a builder of people. Build other people. Tomalaamu bantu ssuubi, tonafuya balala, tomalaamu balala maanyi, tobakkakkanya era tobaleetera kuwulira bubi. Don't make others feel bad about themselves. Tobaleetera kuwulira bubi. Teweerabira nti ky'ogaba ky'ofuna, ky'osimba ky'okungula. Abasinga ewaka ne mu masomero gye twayita twabuulirwa kye bayita golden rule. Lino liri mu Matayo 7:12. Nti byonna bye mwagala abalala babakolere mmwe. Nti byonna bye mwagala abalala babakolere mmwe, nammwe mubikolerenga abalala. Nti byonna bye mwagala abalala babakolere mmwe, nammwe mubibakolerenga. Bw'oba oyitiddwa ku mukolo gwonna, mbaga, kwanjula, dinner or date, oba kyonna, owaayo obudde okulaba kiki ky'oba oyambala osobole okunyuma n'okugya ekitiibwa ky'omukolo gwo. Ng'ekyo bwe tukiwa era bw'okiwa obudde ne wekkaanya kagatto ki, make-up ki, perfume ki gy'onooyambala, lugoye. Nsaba nze naawe tusalewo okutandika okuwa obudde ebigambo bye tufulumya eri abalala, ebigambo bye tukozesa eri abalala, ebigambo bye twogera n'abalala. Because the truth is, we are going to wear those words. We are going to become a product of what we say. We are going to eat from the fruit of our lips. Oba oyagala oba toyagala, ogenda kulya ku bibala by'ebigambo by'ofulumya mu kamwako. Kkiriza oba gaana, by'ofulumya mu kamwako ojja kubisasulira kati oba enkya. Fortunately or unfortunately, you have to do that. Ojja bisasulira mu bulungi oba mu bubi okusinziira ku by'owayogera. Let me tell you something, my friend. We can create a life we want by the words by the words that we speak. We can create a life we want by the words that we speak. If you want grace, you better extend grace. If you want to be loved, extend love. The same applies to peace. If you want peace, give out peace. Bwe ntunuulira Peetero ono omutume paapa omubereberye, bw'osoma ku bulamu bwe ng'omuntu, si bwe bwali obutereevu ennyo ekiri awo era nga bwe buli ku Martin Semanda ne kuggwa mpuliriza. Obulamu bwe olumu baaba yapakukangamu musajja wattu, oluusi nga talina bugumiikiriza, nga waliwo ne lwakyamuka obukyamusi bambi n'awuguka bw'atyo, gwe wamma n'amakulu g'erinnya Simooni ng'olaba gamutuukirako musajja wattu. Naye kankubuulire kino, ow'ekika ekyo, that same kind of person, Yesu gwe yalonda ng'omutume we, teyakoma okwo. Oyo ow'ekika ekyo gwe ntegeeza, ow'ebyafaayo by'ekika ekyo, Yesu yennyini n'amwegambira nti, Peetero oli lwazi. Imagine such a person with such a personality. Just imagine. By'omanyi ku Peetero ne by'otamumanyiiko, with such a personality. Jesus saw a rock in him. Biri ebirala byonna yabissa wabbali
ye n'amwatulirako ekigambo kimu, oli lwazi. What a positive mind Jesus had. Bino ebisawa bbali. Bucket filler. Jesus was a bucket filler. Jesus is a bucket filler. Yensonga lwaki ngezaako kweyamba ebigambo bye to become a bucket filler as well. Yemugambo nti oli lwazi, ekigambo ekyo maanyi, ekigambo ekyo bulamu, ekigambo ekyo ssuubi, ekigambo ekyo energy giver. Oli lwazi. Gwewala gwayita olwazi y'oli gwe nkugambye owa karakiteri. Jesus decided to speak to the potential of Peter. Despite his weaknesses, he decided to call him a rock. He decided to speak to the potential of Peter. Daughters and sons of God, please learn to speak to others' potential. Learn to speak to others' potential. Oyo munno gw'oyagala okuwuliza obubi, gw'onafuya, gw'ojolonga, gw'okkakkanya, gw'ofeebya, asobola okufuuka ow'akabi, ow'amaanyi, omugezi, ow'enjawulo. Asobola okufuuka olwazi. Omukama kwagenda okuzimba n'okuzimbira ebyakabi, ebyamaanyi, ebyekitalo, ebikukunavu. Gwe by'omulabamu ne Katonda byamulabamu tebikwatagana. Gwe by'omuyita ne Katonda byamuyita tebikwatagana. Tebikwatagana. For God sees a rock. Oyo gw'oyita, gw'ovuma, gw'ojerega, gw'oyita ebinnyanya era gw'ofeebya. For God calls her a rock. All of us are still learning. We are becoming. We are in the process to bigger and greater things. Nsaba gwe weezimbe mu Peetero, ate era n'abakwetoolodde bazimbe mu bapeetero ab'enjawulo. Sijja balimba osobola okiyita ky'oyagala, naye nze sijja kulinda balala kuŋŋamba Martin ndi lwazi. Era nammwe abangoberera mukimanyi nti munyeenyeza embawa zonna nga neeyamba ekigambo kya Katonda za kubafuula lwazi mu linnya erya Yesu. Muba madde muziwuliriza bulungi emu ku emu. They are all full of suubi yembawa. Neemanyi ndi bucket filler, not bucket deeper. Mu bigambo byange byenkozesa n'ebikolwa byange ngezaako okubeera a bucket filler, not a bucket deeper. Ngezaako baana bange nwana awo nkijja era ngezaako kukikola, era naawe nsaba ogezeeko kukikola munnange olw'obulungi bwo, olw'obulungi bw'abalala, n'ekisinga byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. Be bucket fillers, not bucket deepers. Be willing to extend grace, and that same grace will come back to you in the same or even heavier measure. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama baana battu abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bambigubakeeko gubakuume gubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.